Oli bulungi? Nkuba ne sama. Nako zino kuba ne sama. Kubadanzi kuba. Okay. Nanti okuba bulungi kiba kitegeeza oli fit. Nkuba sama 180 bonna. Kuba fit. Ola kuba lero tukisaza ku video shoot. Lumba kilo mu shooting. Olimba baluyita loko. Ne mwana muwala Shakira. Ono Shakira si era byayitingana nti gwe naye mwali n'enkwatagana. Byayitingana saabibulira. Byayitingana bita. Era ne tubona ka video akafuluma ngo omusika wali yali skirt mpale. Era zonna shoot. Nero mutusanze ku shoot. Basobola okubizaayo ne babiteekayo ne bakola kibaagala. Ekikulu entertainment. It's okay industry. Okay, abantu abasinga kye basinga okunya bwe yalajja ku scene ekintu kyasinga okuvaayo nti gwe naye mwali mu relationship yenjawulo like a love relationship. Nedda nze kimanyi omuntu nga kale olumu abantu batuuka ne batya omuntu ng'ali extra omuntu ng'ali ku maximum nnyo kati nze engeri gye nkola ebintu ebingi bansuubira okubeera na buli kirungi kyange nange ate Katonda teyangerera na buli kimu oba na buli like not everything must be mine nti abantu nabo bandekemu siganye mbikola bingi newankubadde seewaana nti seeraga nnyo naye nange olumu nange nnobaga kale mbikola bingi naate si buli kirungi kinakuba kyange nange munaye nina bye natonderwa kati si buli kimu nti balina kimpa ate balekerawo okuntya nange ndi muntu oli muntu nange nsobola okulemererwa nange nina bye sisobola nange nina bye nkola nina bye sisobola kukola kati si buli kivaayo nti nno balina okukimpa kale bakimpe mu mboozi naye mu bikolwa si bwe kiba mpozi nga bazze ne babeerako nange bafune ku budde edda mwakolanga bu meet and greet baki abantu temubaleeta ne babeerako naffe ng'obunaku nosatu nyewezi tu ne bamanyi omuntu ono yaani kiba kikola n'olumu kyongera ku mawulire abantu okumanya koza abantu abasinga obungi abamu tetwekweka naye tubeera nnyo ewaka kozi tetuli bantu batambula so tebamanyi embeera zaffe baziwulira buwuliza abamu babaagala bakasukayo akayinja mbu tuveeyo twogere naye era tewalira zanjawulo yenze abamu yeffe teri kikyuka so mbafunire ka meet and greet bakusinkana sinze n'abalala kati wali abayimbi abalala abatalabika Juliana tebalabika bayiri namwiru tebalabika naye ba celebrity bakabo kitegera so I think mubasabayokko n'abantu ne babamanya naja bannaye byamugane kugunne mulimba siyenyo kitegera okay obadde oludde okubujja mawulire nga bintu bibadde biyitingana bingi of which close oba kituufu kituufu did you really separate with Nina Rose? Separating n'abantu si separating separating kuba abantu nze abantu ba making abantu embeera nabula ki separating n'abantu kiba kibinya okuseparating n'abantu watugamba mu bulamu bw'omuntu gwe wali oyagaddeko mu laavu ola gwe wali otugambye Nina Rose mukyali mwena omuntu gwe wali oyagadde kiba kitegeeza olina okusigala ng'omwagala okitegeera omuntu gwe wali oyagadde olina okusigala ng'omwagala lwaki ate omukyawa n'ogaana omwagala so abantu baagalwa omuntu ng'ayagalwa alina okwagalwa okitegeera so tekiba kya si kive okusigala ng'oyagala abantu nze nkyamwagala naye yakya mukyali mwena mubeera mwena musula mwena abantu baba baagalana waliyo olumu balina okubeera bonna waliyo kati siri naye okitegedde naye ayinza okuba tali nange ate buli omu alina okuba nga alina byakola so tulina bizinesi zetukola naye alina byakola omaze ebbanga kinga temuli mwenna mulaba sina bbanga kina mulaba kati ate oyagala njogera ebyama bannaye ebintu byobulamu bwange olumu tubyogera omu tetulina byogera okitegeera kati emba nkwaddeyo kahinti kakumala okay twawuliddeko nti Nina Rose ayagala kuva mu Black Market Records ate nga gwe wamutwalayo nanti muyimbi nga ye Nina Rose ekirungi ogambye Nina Rose kati nga ye Nina Rose ababa sitogambye kankunda kati nga ye Nina Rose ayina ne decision ze ng'omuyimbi era akkirizibwa okuvaamu mu Black Market waba ayagala kisinzira contract gye yasayininga nabo ate omuntu abeera mediator eri business z'abalala tekitegeeza nti nno talina ate kwesalirawa nedda nze nali mediator mwana mu connecting amaaso okuvaayo kuzisinze nyini Black Market
wabula just nange ndi omu ku bali ku board. So since Asalo Black Market is a big company, bantu bangi abatuddeko tuli bangi okitegeera. So babasazeewo bateesa naye ndene kiggwa kati nze ayogera ano njogera nga Daddy Andre sogera nga Black Market naye lyebera board. Yes man. Okay. Yavayo kawo natugamba men should respect women n'akaaba n'okukaba ng'ali mu twali ku fame n'akaaba n'okukaba n'agamba tewakyali respect eri bakazi naddala mu abasajja. Naye nze kyemmanyi eŋŋombo ziise kuva dda si mukazi yekka yakabira respect. Buli omu akabira respect oyinza osanga mu famire nga wali amukulu n'omuto akani omwana otampa kitiibwa so tetusobola tetumanyi abantu abamu tebamanyi ekitiibwa tebakimanyi. Sometimes ekitiibwa is okumanya omuntu. Ekitiibwa si nti okuwanika kugamba nti gwe nambeemu. It's not fear. Ekitiibwa kwe kumanya omuntu. So nabo balina okwemanya buli anoonya ekitiibwa gyali amanye munno oyo gwakinoonyaako bamanyigane. It's just to okwagriwinga nti gundi oyo gundi mumanyi James mumanyi atagala nnyo munaye kwambala nnyo sandozi ze ozikwatako oba omutyobodde kitegeera. So kyekitiibwa naye abantu abamu tebamanyi bitiibwa. So oba oli awo abantu abamu tebali informed about what we call respect. Respect is about okumanya, understanding and knowing who you are. Then I follow the principles and the rules okitegeera zotambulirako ku bulamu and then awo kye bayita ekitiibwa. Yes, naye so buli omu deserving ekitiibwa. Igwe deserving ekitiibwa, omwana omuto deserving ekitiibwa, buli omu deserving. So kisinzira engeri gye muba mwemanyiimu mmwe like parties ebbiri ezo. I think buli omu deserving ekitiibwa. Oyinza ogenda ku party like nga ye anayagala ekitiibwa nogenda ku bina kati obaleka ne beesootinga. But everyone deserves human rights then respect. Buli omu oba mukazi oba musajja oba yagweddalu oba buli omu mu ngeri oba president. Actually kati kankuwe example nti oyinza wali abaana bajja ne batyobola oba muzeeyi president bamutyobola naye waliwo ebasukka namanaga this is not good. You are out of now, this is disrespect. Okitegeera nti waliwo ebakwatako kye bayita to disrespect ne buli omu yeetaaga ekitiibwa. So it's okay waba akabira ekitiibwa mumuwe ekitiibwa abatamuwa ekitiibwa. Okay. Then recently akoze birthday tewalabiseeko Daddy Andre ate oli muninko otugamba mukyali baninkiri n'abaninkiri. Bane birthday kyekiba naye okuba nti zino parties abantu abamu tuli balokole tetulina kucelebratinga buli kimu kyonna. So ayagadde celebrating it's kiri personal waba ayagadde celebrating ate kitegeeza nti nina okubeerawo tetwatta mukago gwa ndagaano nti bannaye birthday party ebeerawo simanyi video shoot ebeerawo nedda. I can't be everything for anyone and that anyone can't be everything for me. Okitegeera nawe njagala okubeera ne therapy kolo nga gwoyina birthday party wemba siri wakujja tetukwatagana. So lumu it's about moods zange ziri kuki then tukanyiza kuki okitegeera. Kati kwa example igwe wobanga oli mukyala wange igwe ng'ogenda siiba nga nze saagala tolina kusiiba obadde okimanyi kyokka bya Katonda kale ate olwo birthday party okitegedde nti naawe obanga oli musajja ng'ogenda kusiiba ng'omukazi tayagala tekikirizibwa. Omukazi wabagambye nedda tojja kusiiba gwegeza osiibeyo ajja kikumalako era ojja siibula okukanga tonnawa kutuusa budde. Daddy Andre waliwo rumors zavudde munda mu kampyo nti olina ennyimba ze wali okoze ne Nina Rose naye oluyimba olumu walugyemu eddoboozi lya Nina Rose n'oliwa omuwala omulala. Abo baleka bajje bateeke kamera mu studio zange kuba tebalina kye bamanyi ku byuma byange. Byonna byayogedde talina kyamanyi binkwatako. Kati nakola ddi oluyimba olwa Nina nivugana okufuluma buli luyimba olufuluma lwonna kiba kitegeeza batandise odduwulira alwina alwina oluyimba waba alwina alubakubire. So buli luyimba olwa lufulumye of course lubeera out luba lukkirizibwa ne bwenkola naawe oluyimba nga luli mu studio ewange luba lukyali lubisi. It means it's still a demonstration song. I have ability nga zijjako ebya Nina oba ebyayogedde. I have a right okudukola kyenjagala nga sinaba dufulume copyright era wemba nduyinako obuyinza percentages nga lwange
nina obuyinza oddukola buli kyenjagala nyinza oddutyobola nendikwata mu byenda nga lwange nga nninako kye bayita copyright n'obuyinza so nyinza okuteekamu Bobi Wine ne mujjamu nenteekamu Bebe Cool ne mujjamu as long as it is mine oli tasobola kujja naŋŋaana okukola dukola kyenjagala okitegeera so oba ne Winnie Nwaja asobola genda nakola oluyimba ne Vixon nga lukyalimu studio oba nga kopi oba lwafuluma ayina obuyinza dukola kyayagala so kyewakoze ekyo si kikulu bwemba nkikola oba si kikoze like mbadde nkubuulira so wali amawulire olumu agatakola nga waliyo naffe eno tulina amateeka gaffe okitegeera nti oli najja bannange bajjemu banedoboozi lulwo so already no mateeko already lulwo oba bakugyemu oba walimu oba tewalimu tekina we kikwata as long as oli owning oluyimba asobola dukola kyayagala audio producers ona bagenze eggulu gwe tuli wano Kampala sente olina nyingi nyo tuyagala kuseteza sale sente za sale bazipito of course nzira naye kati zaabwe bali bagenzeyo nga apawu tolimu apawu of course not producers so baba representing ze banaye kuliko chairman ze siriko kuba like ku board kuliko ba chairman ze siri chairman so chairman wagenze na chinkole aba remix bagenda yo bonna na abatusinga abatukulira mu ba fellow producers bagenda ne bakikuba so I think bakiwasaganyiza ate kati naye ngende njogereki bakitegera ya so okweronda kye kikulu nze nga maliriza akasembayo nsoko nnyonyole kiwagobye Nina Rose kiwagoba Nina Rose in fact n'omujjambulamu bwate nga kapo yali ekola nina nga sinawo mugoba mbulamu nina akyali tukyali ffenna kale musinikireyo obubaka obusembayo bwalaavu nina akikuba wakabi nnyo bannaye muwagire music we era mumwagale era Katonda namwe ajabbawo omukisa amina daki ekisukkuluma mu ekyo ng'ogyeko ky'oluyimba video egenda fuluma eva wano bagenda editing Sasha agenda gisalasala agiteekeyo tulupromoting tukikube olimba kyekisuka kyogamba oba gwe oyagala okuzza ku Nina